Musaza Buddu poliisi eyitiddwa bukubire ku kyalo Kamoozi mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka okukakkanya abatuuze ababadde bataamidde eyeeyita omugagga Hussein abamulumiriza okuziba ekkubo mwe bayita okutuuka ku bibanja byabwe. Bano ababadde abakaawu bakulembeddwamu Ssaalongo Kibuye Paul ne Goleti Gombya era bategeezezza nti omugagga Hussein aludde ebbanga ng'abakaabi akayiri gombe era ng'aziba ekkubo saako okujweteka ebisango ku batuuze abalina ebibanja nga bamulumiriza nti ayagala kubatwalako bibanja byabwe. Ekyaleese obuzibu bwonna wano mwe kimutannazuula twafuna ekizibu kimu baaba Hussein nga toyina mulamwa ku nsonga zino. Bino byonna tumenyekera bwereere bamukyala waffe tannaweza myaka 2 ku kyalo. Enzejoba baali bazibiddeyo amakubo bagaza ku luzzi zanabijjawo nengamba matwali mukomera. Ekituluma kya mulundi gumu ng'abatuuze ekkubo twaliyitamu ebbanga ddene nga liva waggulu wa Muzeeyi Mulanda okuguka wa Muzeeyi Kasaayi wansi ku Main era ng'ekkubo eryo weeriri. Nekye tusaba abantu abasinga obungi ku sayini yaleeta mukyala we atannaweza myaka 2 ku kyalo n'akwata omwana n'amusiba nga Muzeeyi baamulekawo nga talina buyambi bwonna abantu nga be bamuyamba abatuuze b'ekitundu kwerinda babaddewo. Naye tusaba ekintu kimu ekkubo lisigalewo nga ffenna lituyamba kubanga ekkubo tulirabidde nze tuli myaka 5 ng'ekkubo eryo balikutulwamu abantu. Kuba okuviira ddala eri waggulu okutuuka eri nga lya kyalo kati okufuuka erya Yuda lijja litya Yuda okugaziyaako afune bw'ayisa emmotoka ereete matiriyo. Ssentebe w'ekyalo Kamoozi Lugonjo David Livingstone agambye nti ekyalo kimaze ebbanga nga kirepuka ne Hussein wabula nga tebafuna kuyambibwa. Tumaze ebbanga nga tusikangana emiguwa naye kye tusazeewo kiri kimu kwe kwewa ebitiibwa n'okussa ebyo bye batusomesezza mu nkola n'oluvannyuma tugenda kukwatagana n'abatuuze okussa ebyo bye tusomye mu nkola buli omu asonyiwe munne buli omu okumanya nti yeetaaga munne kwegamba n'okweraga eryanyi era okwewanira ku bantu nti nze nja kulaga kuba nze manya amateeka omuntu atamanyi mateeka nakusinga kanyeehamba. Ye aduumira poliisi y'ekyannamukaka Immaculate Kyatusiimire asinzidde mu kutaasa Lule abadde agajambulwa abatuuze era asabye abatuuze okukomya okutwalira amateeka mu ngalo era babeere bakkakkamu nti ensonga zaabwe zigenda kukolwako. Muzze emisango we tujjiramu naye tetwagala mugize gimu wakati ng'emisango y'okumataka lwaki mugiza ate nga mwandigenze mu kooti n'ebalamula nga bwe babagambye tutandikira ku kooti ya musajja ono bweremerwa ne mujulira paka we mutuukira ku kooti esembayo Supreme Court oyo kooti of appeal oyo kooti esembayo. So ezo kooti zonna tebagenda zigula obuntu bulamu tubwesigaliza nga ffe mujja kukola ensobi mwonoona ebintu by'omuntu tujje tubanona ate mugambye poliisi yetusibe basibira ki poliisi erina gweyita nti jangu kusibe poliisi okusiba kubaako ekiriwo naye tetukyagala twagala prevention kyebayita kutayiza ng'emisango tenabakola ki kolebwa. Nga tukyali Musaza Buddu abadde amyuka omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kalungu Mariam Mugisha Kagiga yeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eya Mwanyi Terimba era bannakalungu abasiibudde abakubiriza okwongera okulima emmwanyi. Nsubuga Muzafaru abadde deputaala Disono Miriam Mugisha Kagiga obubaka buno abuweeredde ku kitebe ekya Town Council y'e Lukaya bw'abadde asibula bannakalungu ng'ono yakuziddwa n'afuulibwa aladdisi omujjuvu era yatwaliddwa mu disitulikiti ey'Entuŋŋamu ng'aladdisi waayo omujja. Miriam Mugisha Kagiga agambye nti ebbanga ly'amaze mu disitulikiti y'e Kalungu ekimu ku bintu ebisinze okumusanyusa y'engeri bannakalungu gye banyiikidde okukola ne beegobako obwavu nga kino okusinga agamba nti bakikoze nga bayita mu nteekateeka y'Obwakabaka ey'okusimba emmwanyi eya Mwanyi Terimba era nti bangi ku bannakalungu emmwanyi bazirimye mu bungi ekibayambyeko okugaggawala. Bw'atono kwe kwebaza Obwakabaka olw'enteekateeka eno eya Mwanyi Terimba era Kagiga bannakalungu abasiibuzza ekintu kimu kyokka kyakunyiikira obutava ku kusimba emmwanyi. Eggwanga bwe liba liteekateeka ate n'abalala b'emigulu nabo ne bateekateeka kyova laba Obwakabaka bwa Buganda bateekateeka ne bagamba nedda Mwanyi Terimba bateeka kukola ki okulima omwanyi. So abannakalungu nagala okubayitira okuba
akwata tanalima omwani agenda alima omwani kubanga omwani kyekintu ojja kutundula sizoni eyosooka n'eyokubiri ogenda kuzaala omwana n'omuzukulu agenda kulya kuki omwani ogwo. Mu nkyukakyuka ezaakoleddwa mu babaka ba pulezidenti abadde deputy RDC wa Kalungu ono Kagiiga yakuziddwa n'atwalibwa mu bitundu eby'entuŋŋamu nga RDC waayo omujja olwo ekifo kye ekyabaddemu ekya deputy RDC owa Kalungu bakitaddemu Ajinuru Njuki Mbabali ono ng'abadde deputy RCC owa Kawempe so nga ne RDC ow'e Kalungu abaddeyo Dr. Pade Kayondo yaggiddwayo bamusindise mu disitulikiti ey'Emitoma ole Kalungu ne baleetayo Saif Katabazi ng'ono yakuziddwa okuggyibwa mu disitulikiti ey'e Luweero gy'abadde akolanga deputy RDC waayo. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu. Musaza Mahogola akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya People's Front for Freedom kasunsudde ssaabawandiisi w'ekibiina kino Essembabule Elias Moses okukwatira ekibiina ekyo bendera nga wakuttunka ne muto w'omukulembeze w'eggwanga ali ku kadi ya NRM Sodo Aine Kaguta okuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Mahogola North oluvannyuma lw'okukakasibwa ku kitebe kya PFF e Katonga. Elias Moses ategeeza nti bannamahogola North beetaaga obukulembeze obwesimbu era obuyinza okubaako kye bukyusa. Tinno bannamahogola nsuubira bwe tuba nga twayeewola ennume ejjeebiikire mu budde buno yabiikira ezaazaalibwa zikuze keekadde eyajja okubiikira egende tubale tukulemberwa okumala emyaka 4 buli lunaku batulimba tugenda kukola tuleeta enkyukakyuka tugenda kukola leero kati mutuwe ate nno baabifuulanga byakati kyatisi we yakatadde n'akawaamu munne nawe kwata obakwatemu obujega nze mbamaliriza kati si kye tugenda okukkiriza. Elias Moses azze okubaweereza luli mwamulabako tugenda kubaweereza mutwesige kubanga mmwe abatuzadde nzaliddwa wano Kawanda mutukuzizza. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya PFF Michael Kabaziguluka bw'abadde akakasa munnamahogola Moses ono n'abalala abataddeyo okusaba kwabwe okuvuganya ku kadi y'ekibiina ku bifo eby'enjawulo agambye nti beetegefu okusimbawo abantu ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ab'omuzinzi era abalina embavu ezirwanirira bannayuganda. And having fulfilled all our nomination requirements as set out in the electoral guidelines, I now declare you, Mr. Elias Moses, duly nominated to take part in our internal party selection processes. Okuddayo mu ssaza Buddu bannakibiina kya Democratic Party mu miruka ebiri ogw'ekiziba n'ekyamuyimbwa mu constituency ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka basse omukago n'ekibiina kya NUP okukolera awamu mu kalulu k'omwaka 2026. Ssaalongoto Omusange Kayinja mu lukiiko olwatudde wa mukyala bakusagira Antonia ekyamuyimbwa banna-DP bano abagambye nti tebalaba na mubaka wa DP esimbyewo mu kitundu kyabwe gwe bayinza okuwagira. Bagambye basigala mu masaŋŋanzira bali mu buwambe oluvannyuma lw'okugaana obukulembeze bwa ssenkagale wa DP Norbert Mao kwe kusalawo batte omukago ne NUP ng'omukago guno okusinziira ku Francis Sebbula bagenda kuwagira pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa pulezidenti ate ku bubaka bwa palamenti obwa Kimanya Kabonera bawagire Patrick Kuteesa kyokka bagambye tebagenda kukyuka basigaddeyo mu DP. Constituency ne ya Kimanya Kabonera ku bantu 6 abaagala ekifo eky'obubaka bwa palamenti kuliko bananga bonna ba NUP nga buli omu alindiridde okufuna kaadi avuganye nga bano kuliko Patrick Kuteesa, Lubyayi Hassan, Jodi Mbabali ne Zikusooka nga ate Robert Asiimwe yakwatidde NRM bendera ku kifo kino ekirimu Dr. Abed Bwanika wa Mugalatiya era naye ayagala okuddamu okukiikirira Kimanya Kabonera. Fred Nyanzi Ssentamu yaliko ssaabakunzi wa NUP abaddewo okwaniriza aba DP abassa omukago ne NUP agambye nti mu NUP gye bali ebintu binyuma newankubadde eriyo okusibwa amasasi ne tiyagaasi nti naye bo basonga mbere tebatya babeegatteko. Bannange tewakyali budde bwa kwonoona emyaka gitugendako ensi yaffe yonooneka
naye mbabulire ekintu kimu eno mu Nuupu gye tuli ebintu binyuma yadde biri mu tiyagasi emiggo n'okusibwa neffe tusigala tusonga ki. Patrick Kuteesa yasabye aba NUP mu Kimanya Kabonera aba DP abakkiriza okutambula ne NUP obutabagoba wabula babaanirize. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Nga tukyaliyo mu ssaza Buddu mu kaweefube ow'okusitula abazzukulu ba Gabonga mu disitulikiti y'e Kalungu. Olukiiko olukulembera ab'emmamba mu kitundu kino lubakanye ne kaweefube ow'okumanyagana okuzuukusa abazzukulu mu bitundu ebyo. Enteekateeka eno bagitongolezza mu ggombera y'Ekyamuliibwa era Patrick Nsubuga ono nga ye mubaka wa Jjajja Gabonga mu disitulikiti y'e Kalungu bw'abadde atongoza kaweefube ono agambye nti okumanyagana mu b'emmamba bonna e Kalungu kyakuzzaamu abazzukulu amaanyi n'okugobera enteekateeka z'ekika. Nsubuga Patrick agambye nti okumanyagana kuno bagenda kukutambuliza ku mutendera ogw'eggombolola zonna mu disitulikiti eyo ey'e Kalungu. Nga tuluubirira okwongera okusitula omutindo n'okumanyagana n'okuzuula ab'emmamba, tutaddewo enteekateeka wano mu Kalungu disitulikiti ey'okumanyagana kw'ab'emmamba era ng'okumanyagana kuno kugenda kubeera ku magombolola gaffe agakola Kalungu disitulikiti.